Olutindo. Here there's a lot of domestic violence because we are not used to staying with one another. You thought you are friends, but when you come near, I'm talking nice. Use dialogue instead of fighting. You don't have to agree, however, you do not have to fight. Olutindo. Ya President, twava obumbi 15 teri akyogerako. Office ya Prime Minister twaji obumbi 5 ogule emmere. Sima bumanyi nti zezagula emmere envundu. N'ekyo tekibakwatako. Emmere envundu yimulyoke temugifaako. Naye temubyogerako. Olutindo. If we allow the head of state to begin ordering MPs like they are Shamba boys at his farm, tomorrow he will tell me to go and surrender my salary to a priest in my constituency. Olutindo. Okakasaba kise tempanikinga. Muri bambi ba parliament. Obuiza wafu n'ovunanyizibwa bula no parliament. Ensonga zonna tugenda zikola okutempanikinga. Kuba tutamanyi tukole president yagambye, tukole n'omusye bugambye. Namala okubawa guidelines. Nasomera ali mu parliament musana. Mpesa nti mu following guidelines zinawa mu parliament temutatagana na bintu birala. Olutindo. Si yandwadde enkola entuufu. Naye neziddeyo tetumanyi zikola ki? Yeziraga. Nze simanyi kwekweka. Nasanyuse nnyo ne chief whip wange wa opposition yagambye nti ajja kwebaza Kadaga. Nange nsobo mwebaza. Nti embwa n'akamyu birwana. Enkoko n'akamyu. Embwa etunula butunuzi. Ekisoko okufa kyekola ki? Naye ng'ate ebeera ebugula ne. Olutindo. Nalabye Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ye whip opposition. Ye n'alayira. Naga ne booleeta katapira zino sizizaayo. Ekibi bakikoze. This is a sin. Naye agenda okulya ssente zino miliyoni 2 mu mbeera abantu we bafiira bwe bakomeranga ku musalaba tolisonyiibwa. Olutindo. Mujoga nkizzemu ogwokusatu mujoga basajja mmwe toyinza nga bw'oyogedde bino tubijjayo kweraga oluusi bwe tubijjayo nga balowooza twagala kweraga naye kugamba nti nze nakeera enkya Kampala yonna nennonda nenfuna obululu emitwalo 22 nga nzize kubaweereza musaana nga tufudde banoonye wasinga okubeera enkwe nnyingi omutwe ogwo baguteeke. Olutindo. Ekikulu ekiri wano bwe kituuka ku nsonga z'essente in parliament, there are no colors. Teriyo blue, teriyo red, teriyo yellow, teriyo what. Era bino Honorable Sewungu byayogera wano bya bululu. Naye ku ssente there was consensus. Olutindo. Mujoga lwaki ngamba ekyo mpuliriza obuwumbi 10 butukaayanya wano nti bamemba ba parliament babutwala naye bano boyogerako ababeeka Kampala ne Wakiso batwala obuwumbi 59 billion naye ali wano awoza oyagala naawe kwetabamu uli waddembe okujja mumanyiira. Awuliriza Lubogola Simba nkwaniriza n'enkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo mu lunaku olwaleero. Program Lutindo egobye ku mpewo za Lubogola. Lunaku olwaleero lwa njawulo kubanga lunaku lwa kuwummula lwe lunaku lw'abazira mu ggwanga era nga bano be bazira abajjukirwa olw'ebyo bye baakola okuleeta emirembe mu ggwanga lino. Olunaku luno lukuziddwa mu ngeri gye tumanyidde ekigambo ekyo kikyasenye ensangi zino naddala mu biseera bino eby'ekirwadde kya COVID-19 nti scientific era emikolo gibadde scientific nga gibadde wali mu makago bwa President Entebbe bantu balubatu be babaddeyo olw'okukuuma ebiragiro n'embeera nga y'ensinga bw'etambula ensangi zino. Ababaddeyo tubakulisaayo era ebikujjuko bitambulidde ku mulamu ogugamba nti okujaganya oba okujaguza abo abakola obuteebalira ne bakulembeza eggwanga lyabwe. Luno nno lunaku lwakujjukira babeetaba mu lutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza mu mwaka gwa 86. Musibye mutya yonna gye musinziira kubanga mutuwuliriza era olunaku olwaleero ate tubadde tukyali mu kujaganya olunaku lw'abazira omwera ku bewandiise abazira n'abanga leero lwannyusa emirimu gye egy'ensi eno. Omukulu Meja General Kasirye Gwanga obudde bubadde bukyali bwa kumakyamakyawa mawulire ne gafuluma nti ye abadde amaze okuwummula emirimu gye. Bingi ebimwogerwako era bangi bamanyiiko ebintu bingi ebyenjawulo bye tugenda okubanga tutunuulira olunaku olwaleero. Meja General Kasirye Gwanga afiiridde mu ddwaliro ery'e Nakasero wano mu Kampala era ng'eno abadde ajjanjabibwa okumala akaseera akawezewezeeko era ng'ono yazaalibwa mu disitulikiti y'e Mubende omwaka gwali gwa 1952 kitegeeza nti afiiridde ku gy'obukulu 68 era ng'ono aweerezza mu magye okumala emyaka egiwerera ddala 47 kyokka nga yawummula mu 2018 bw'atyo n'agenda okukola emirimu gye. Abantu bamwogerako byanjawulo, abamu bamwogerako ng'omusajja aterya ntama, abalala bamumanyi ng'ayogeranga bw'ayagala nga tafaayo,
abalala bamumanyi ng'omusajja ow'amalala era buli omu naawe nga by'omumanyiko. N'olw'ensonga eyo nkuleetedde abakugu bannamawulire kuva mu kitongole kyaffe eky'ebyamawulire abasobola okusensulira ensonga. Omukulu Kisuule Waguma waali nga tugenda kutunulira obulamu bwa Meja General Kasirye Gwanga abasinga mwamumanyira wano Mubende we yatandikira obwa chairman bwa district eyo era abangi ne bamuyita gavana we Mubende. Ate abalala bamumanyidde ku mbeerezi ze zibaawo yali nnyo yatikirira nnyo mu biseera by'okulwanyisa abo abamalawo ebibira ate era n'amanyika nnyo ono juzi gye buvuddeko ku nsonga za tractor n'ebirala byazalabikiramu. Naye ng'ono wawumulidde obulamu bw'ensi eno era abadde akola mirimu gye ku faamu ze gy'abadde alundira era ng'alima. Mu ngeri y'emu ne nkuleetera n'omu ku basabakuŋŋaanya b'amawulire gaffe omukulu Dick Nvule okubanga abo bwe bajja okubanga ate batuwa obulamu bw'omusajja ono bye tumuyigirako obulamu abutambuza atya asobodde atya okweyubula okutuuka waatuuse waafiiridde nga biki bye yenyumirizaamu era biki bye yejjusa ebigendererwa bye abadde abituuseeko tuyinza kumuyigirako ki bwe bityo bwe tujja okubanga tutambula. Naye kansooke nsabe mukulu Kisuule Waguma olamuse kubatuwuliriza. Mbalamusizaako bannaffe abatuwuliriza yonna gye musinzira okuwuliriza nnyabo neeyanzega okunkyaza mu lutindo. Mukulu Dick Nvule mukama wange leero nange nze mukama wammwe. Tweyanziza nnyo nnyabo weebale tukyaza abatuwuliriza tubaaniriza nnyo nate mwebale kuwuliriza Luboggola Simba. Nga saba kuŋŋaanya mu ddakiika ntono nnyo sooka tuweeyo ebivudde makagoba president ku mikolo egibadde scientific egy'okukuza olunaku lw'abazira. Well, ebitonotono bekisookera ddala omukulembeze w'eggwanga akungubagidde nga bw'abadde amaliza speech ye akungubagidde omugenzi Kasirye Gwanga era n'asaba abantu ababadde bakuŋŋaanidde mu maka ge w'obwa president okuyimirira basobole okuba nga bamukungubagira nga bawaayo eddakiika emu nga bamukungubagira. Betugenda ku bigambo omukulembeze gwanga byayogeddeko olwaleero ku bw'abadde ali mu maka ge ategeezezza nti ye yeewuunya bannayuganda nti yabagamba okwambala obukookolo naye bw'ayita mu kibuga abamu abasanga tebabwambadde nti bawoza ndaba tewannafaayo muntu n'omu atulindeko tulabe ndowooza baagala kulaba ku mirambo. N'agamba nti nno ye bwe munaafa temugamba nti teyabalabula. Yabalabula okwambalanga obuntu obwo nga mwetangira obulwadde bwa COVID-19 naye nti temufaayo. N'agamba nti yeegayiridde nnyo bannayuganda abakkiriziddwa okukola babeere nga bambala oba bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu. Byemu ku bitonotono ku bingi byayogedde byenyinza okunookolayo. Mukulu Kisuule Waguma nga tetunaba kuviira ddala ku lunaku lw'abazira. Lunaku lw'abazira ate oli mu Naluweero kino kikutuukirako ddala. Abazira abo baviira ddala mu lutalo olwasimuka ewammwe ne luleeta gavumenti eriko mbuyinza. Olunaku olwoyinza kulwogerako ki? Nga tonaba namugamba nti mu Naluweero ono yaliko kadogo asooka atandikirawo kale ng'anyeenya omutwe mu ngeri y'okuwakanya kati sebo gwona atuluŋŋamya obwakadogo oba obukkiriza oba obwegaana n'ekinyusi ky'olaba mu lunaku lw'abazira. Olunaku lw'abazira nze ng'omuntu ndutunuliranga olwali badde olw'abazira bonna ab'engeri ez'enjawulo. So saba Luweero yokka. So si aba kanyigo ke Luweero. Newankubadde nga bwe kize kitunuulirwa okumala ebbanga weewaawo nga nze nkiraba nga oluvannyuma muzze mutabikibwamu abantu abalala ne bagamba nti kati ono yakola kino naye muzira. N'okuva emabega eyo ng'obuzira butunuulirwa nnyo ng'obw'abantu ababa bafudde. Weewaawo nga kati olaba n'omuntu nga bamuwa omudaali nga mulamu naye ne bagamba nti muzira. Kindowooza nti nakyo si kibi. Kiki otwala okuba omuntu ki gw'otwala okuba nga muzira? Omuntu asobola okuba omuzira mu ngeri zombi. Asobola okuba omulamu nga muzira kubanga era luli baakirowoozangako nnyo ng'omuntu amaze okufa ne bagamba nti abadde muzira. Kyesimanyi nti oba balowoozanga nti kiyinza okubaako emyaka oluvannyuma lw'ebbanga ne bagamba nti kati obuzira bumuvuddeko. Oluusi abamu obuzira bwabwe baabutyoboolanga olw'ebyo bye baabanga bakoze nga bamaze okulinnya eddaala erya waggulu mu buzira obwo baga nti naye ate omuzira ate ye yakoze kino yeetyobodde bw'atyo naye nga kikulu eky'obuzira
naye ekiyinza okwebuuzibwa kati nti wetutuukidde leero obuzira bukyali bukulu mu Uganda eno gye tulimu. Yes, kubanga kati waliwo n'emyaka egiyise mingi nti bw'oba okyesigamiza ku byaliwo mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza, oyinza okwebuuza nti aboogerwako ng'abazira n'ebirala, abantu abaliwo abazaaliddwa nga gavumenti eno ezze bamanyi bategeera kye bayita obuzira era bye biki? Kale tuyinza okugamba nti oba tukiyite coincidence bye bibuuka tebiraze, tulina omuzira afudde ku lunaku lw'abazira. Omuzira oyo era abadde munaffe nnyo nga bannamawulire nga ku Luboggola Simba, kubanze mujjukirira ddala okuva wentandikira amawulire mu biseera bya Simba wakati. Era nange nina ekiseera kyenyinza okugamba nti sirimwerabira, era ke sirimwerabirako kuba mujja kuba n'omukisa okumbwirako emutalyerabira naye mbakwasa omuzindaalo muyinza obutanziriza nnyo mukisa. Lwe lunaku lwe twali nga tulina waliwo omulamu ogwali gukubaganyizibwako ebirowoozo, yali Joshua Kyalimpa yali akubiriza program. Abantu ne bateesa bulungi bonna abali ku mulamwa. Omuntu bwe yavanga ku mulamwa nga muwanika omukono nga muga nti avudde ku mulamwa. Major General Bowa mu kiseera ekyo yali brigadier. Bwe yajja okwogera ye n'ayogera ebibi ebirala ebimuleese. Noga nti mukulu ovudde ku mulamwa koyenze sibeera ku miramwa gyammwe egyo nazze n'ogwange. Awo entandikira okumulaba naye bwe nkomawo ku nsonga gye tuliko olunaku olwaleero. Mukulu Kisule Waguma, Major General Kasirye Gwanga oyinza kumwogerako ki nga tusoose okugatta obulamu bwe nga bw'obulabye ate tunnanokolayo ku kino na kino gw'oyinza kumuzingako otya awamu? Neyanze eginyabo Major General Kasirye Gwanga, omanyi waliwo nze ebintu byentunulire byansomesebwa naddala mu mawulire gano ku bintu by'abantu abamu. Kasirye Gwanga ono waliwo ebintu ebimu ku mannya ge abantu abamu bye babadde batamanyi nti amannya ge gabadde mawanvu okusinga ku ago ge tulaba oba ge tuwulira. Kasirye Gwanga ono abadde Major General Samuel Waswa Gawale Gabi. Kasirye Gwanga. Kati ago ge mannya ge mu bujjuvu. Gawale Gabi lugero. Naye kati eyo tetujja kugendayo nnyo bwe tunaagenda okulumalayo tujja kuyingira mu birala bingi. Kale katugendera. Naye oŋŋambye nti nsobola kumwogerako ki okuzingira awamu. Mwogerako nga munnamagye ekisooka aludde mu magye okuviira ddala eyo myaka gye7. Egyo emyaka giba mingiko. Ate ekyokubiri nti mwogerako nga munnamagye abadde ayogera omwoyo gwe kye gulowooza. Mu Bayibuli mulimu olunyiriri Yesu we yayogereranga agamba nti ekijjula omutima akamwa kekifulumya. Kaakati nga kizibu nnyo Kasirye Gwanga okwogera ekintu ekitavudde mu mutima gwe. Kaakati ekyo kyakubiri nti ekyokusatu abadde musajja mumalirivu mu bintu bye nga tayogera kintu kyataakole. Kaakati ekirala nga abadde musajja omukozi ebitali bikozi byako. Abadde nga ajja wano n'agamba gundi ne gundi mujje mbatwaleko ewange tugende mulabe byenkola. Ate era nga ddala gyebiri. Kaakati mu bufunze ebyo ebintu biringa binanze byenfunza mu musajja afaanana bw'atyo. Mukulu Dikinvule, Major General Kasirye Gwanga oteekwa okuba nga omulinako ebigambo biwanvuko bbanga lyomaze mu mawulire n'okubeera Ssaabakuŋŋaanya waago. Kasirye Gwanga nsooka okumulaba nali Joshua Kyalimpa gwe wayogeddeko bwe yamala okukubiriza puroguramu ya Simba wakati. Nze namuddira mu bigere. Bandi awo tuli ku mulamwa Kasirye Gwanga n'atambula najja. Of course bwe yajjanga mu kifo we twateesezanga ng'ajja ng'abantu basanyuka bonna ne bakyamuukirira nga audience ekyamuse n'entunulayo ndabe nga yewuuyo gwe ndaba. Bwe yewajja n'angamba nze nina obudde butono njagala genda dakiika 2 zokka njogere ebyange ngende. Ne mu buli omulamwa gwe twaliko n'agamba nti nze nazze n'ogwange. N'agamba bannamubende mulime nnyo kasooli mulime ebijanjaalo. Oyinza okujjukira omulamwa gwe mwaliko tulyoke tusobola okugeraageranya ne bannamubende okulima ebijanjaalo. Twali tuli ku buli bwanguzi obususse mu ggwanga.
n'agamba nti nga twagala tulabe engeri gye tumalawo buli bwenguzi. Ye bwe yajja n'ajja n'omulamwa gwe n'agamba nti bannamubende n'abantu bonna mu Uganda njagala mulime ebijanjaalo, mulime kasooli, mulime ebintu ebirala byonna. Nenzija ne mugamba nti mukulu ogwo sigwe mulamwa gwe tuliko. N'agamba nti nze nazze n'ogwange. Ekitegeeza yali nkola ye. Nensooka ningamba musajja ono atawa kitiibwa moderator abadde atya. Naye nakizuula nti yali enkola ye era ng'omuleka n'ayogera ebintu bye bitono n'atambula n'agenda. So bwentyo bwensooka okumulaba. Naye omukulu ono nyinza omwogerako nga munnamagye ate erya ntama. Ekyokusooka atanyigirwa mu ttooke nga talina kyatya. Emabegako emyaka egyayita baali nga bannamagye baakajja okuwamba, bamaze okuwamba ne batwala amayumba agamu agali mu bitundu by'Kololo, agali e Makindye mu Kizungu zone. So nawo mu Kizungu waliwo n'ennyumba y'amaka g'obwa president oba gye wandise nga Set Lodge. Kati naye yali abeera mu bitundu byawo. Ne wabaawo abagamba nti bannamagye bwe bajja baatwala amayumba nga tebagafunye mu butuufu. Ne wabeerawo baali bagamba nti baali bajja kuwaabira Kasirye Eggwanga eri omukulembeze Eggwanga. Kasirye Eggwanga n'amugamba nti nno bw'abanga ddala akimanyi nti ye president nga tayeeri antakagamba nti president Museveni bw'aba asobola ajja nzije wano. Ebigambo ebyo nkakasa era tubirina tujja biwulira mwawo. There were no owners. We found something hollow, like you go in a bush and finding a hut. Okay, this was a block. What I remembered about it, you see the other house down there, that used to be Brigadier Bogere's residence. And 1972, when I was 20 years, I used to guard that house, and this house was here. I would have asked him, you are telling me to get out of the house. As who? Is this your house? You are the president of the country. You're interfering with my residence. Do you rent my house? Do you pay rent for me? So all of those are just, in fact, you guys, you are dangerous. But you don't know who you are dealing with. You are dealing with Kasirye Eggwanga. I'm not an idiot. The legs, I make you lame for you to realize your mistake. Why do you come to me? You can even give me a call. Man, I'm a brigadier general. You don't get a star. You see that vehicle? Masogai to have number. Kulikochi. Star, how many vehicles does Uncle Star? I'm a military man. If you come to arrest me, you come with the brigadier general, with the military police. The CPA says you are being arrested because of this and this. I'll just say yes, sir. Neto inakuna Lieutenant Colonel or Joan. Ntiagenda kwata Kasirye Eggwanga onkwatira ki? What's the matter with you guys? You think you are dealing with idiots? You are dealing with very, very dangerous. Nagamba nti ajjanzije wano balowooza nti ddala w'amaanyi nnyo. So okuva entandika okutunulira yajja n'amugjawo. Ate yamugjawo era yasigalawo. Nentandika okulaba Kasirye Eggwanga nga omusajja eyali munnamagye eyakolanga ebintu byowandiise ebityoboola eddembe ate n'ayitawo nabyo ng'omukulembeze talina kyamugambye. Emabegako awo era ali untouchable. Tuwangambye ali untouchable. Kuba nzikula President Museveni Lumi yagamba abantu oyo mulalu wange mumuleke. Nga naye akimanyi nti musajja yali si mwangu. So yoyo Kasirye Eggwanga nti yasobolanga okukola ebintu oba olyawo ebyatyoboolanga abantu oluusi ku lw'obulungi bw'ekitundu kye yalimu. Nzijukira bwe yakuba lumu ab'amasannyalaze. Ab'amasannyalaze baalinga bawemulanga era twetwabamanyiira nga eringa ennono era nga bw'olaba abanasimba emiti gw'amasannyalaze abaana obagobera wala. Yabasanga emiti yaneeyo n'abagalamiza emiggo n'abakuba. Era y'omu ku bantu b'oyinza okugamba nti naye kwegamba ng'akola ebintu nga ye talinda kumutuma. Ye bwe yakizuuliranga nti emuvule kyakoze kikyamu ng'ajja n'akukangavvula oba ogenda ku poliisi n'ogenda n'omuwawaabira aye ne poliisi nga terina kyejja mukola. Ye yali waggulu w'amateeka. Teyali waggulu w'amateeka naye yalowooza nti yayinanga okwazisa empisa. Naye kwegamba simanyi lwaki abantu bamutya. Teneerabidde okukolako kwe kumanya nti wafiiridde ng'alina emisango emeka ku poliisi. Kubanga ebintu ebyo bityo azenga waabirwa naye ate okuwulira nti omusango gweyongeddeyo nga tekitera kulabika. Mabegako wano ojjukira bwe yalina obugugula n'ogwa tractor ndowooza gukyaliyo ogwa kusaasira ndowooza naye gye yali ekyali nsonga. Ng'oyogera ku nsonga ya tractor yagamba nti waliwo omuntu eyagenda n'atwala tractor mu ttaka lye. Bwe yagisangayo n'agamba driver eyo tractor
giveeko genda oleete nannyiniyo naye teyamulinda nakuvaawo n'agikumako omuliro nejje n'agamba bwe wabanga waliwo omuntu agamba nti ye nannyini ttaka lino ajja nvunaane olw'okwokya tractor ye naye amalwegera asembayo okufuna nti teri n'omu yavaayo genda mulumiriza ate mpozi eyandibadde nga nannyiniyo gwe baali bapangisiza yagenda kwetonda olw'okubanga nti driver oba n'omuntu yali atwala tractor eyo bagitwala neesaalimbira mu ttaka eritaali lyabwe. Mukulu Kisule Waguma nga tonna tuyisaako mu bulamu bwa Major General Kasirye Gwanga tuweeyo kamu kootayinza kumwerabirako mu bulamu bwe olyoka tuyise mu byafaayo bye. Ekimu ku byesiyinza kwerabira ndowooza bwe yali akyali gavana w'e Mubende yakozesanga n'abantu bulungi bwansi nga mu biseera ebyo bulungi bwansi tannaba kuteekebwamu nnyo maanyi naye yajjanga n'ayimirira mu kkubo emmotoka zonna ne ziyimirira ab'obugaali ab'eppikipiki ne mubaako bye mukola ebisenyi ne mubitereeza n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Jjukira nti akola kino ng'abantu emyaka mingi egiyise bukya bulungi bwansi yali yalekeraawo okubaawo wano mu bitundu bingi naddala ebya Buganda. Kati abantu abamu nga Uganda bw'ogimanyi abantu abamu nga balowooza nti ndowooza alinyiridde eddembe lyabwe. Kituufu yali bulungi bwansi newankubadde nga awamu yakikozesanga abantu mu bukake oba mu buwaze. Kati ekyo kyagenda nnyo ku likodi ye gavana w'e Mubende akozesa abantu nga bw'owulira oli omulala nti atigomya bannange gy'ali maaso eyo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Abamu bawanga ne bannaabwe amataala mu takisi ne bagamba nti gy'ali omukulu. Kati ye bw'oyogera ekyo nnoze ow'omulembe guno ekifaananyi ate nfuna kyo Owerwengo. Owerwengo tolina toyireti lwaki tolina katandaalo n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Yes, kati edda emyaka egyedda abantu baabiwuliranga ne badduka ne beekweka nga baga nti omwami w'eggombolola ajja. So kati mu bulamu bwa Kasirye Gwanga ekyo kye kimu ku bintu byenzijjukira nti abantu bangi omanyi omuntu bw'amala okuva ku kintu oba bw'avaawo nga kati bw'afudde abantu lwe balowooza ne bagamba naye omusajja ono ekintu kino kye yakolanga wayinza okubaayo omuntu omulala ayinza okuddamu okukola ekintu ekifaanana bwe kiti abantu ne balowooza nti kyali kirungi. Kale tuyiseeko mu byafaayo byawo katono. Ekirala prosi kyeweerabidde oba ekyandivuddeyo obulungi ye munnamagye yekka gwenzijukire yagamba omukulembeze w'eggwanga alekeraawo okukulembera ng'agamba abantu bakukooye tuluddewo. N'amugamba president n'atamutwala kuda mu kakiiko ka mpisa oba ak'amagye naye nga ye akyogedde. Abalala bwe bamugamba batwala mu kakiiko oba abalala teri yali alabiseeko ku kyegezaamu. Bangi bavuddeyo nga baagala kumwesimbawo kumwesimbako naye ono yamugamba nti vaawo. Ojjukira bwe yakuza omukulembeze w'eggwanga commander in chief bwe yakuza David Muhoozi. David Muhoozi kati ndowooza yakulira eggye ery'oku ttaka. David Muhoozi ye muduumizi omukulu. Yes. N'amugamba nti tajja mukubira salute nti buno bwana bwadde buto. Awo nzijukirawo nti sijja mukubira salute. So olaba munnamagye eyamenyanga amateeka g'amagye naye nga tewali nsonga lwaki nasigala ng'ayina ali awo. So yoyo taata wange yakimalangayo nti nga seddume yasizza entamu. Bwe yasentamu ereka temulina mmere yo neeyinaayina terina agigambako. Ebyafaayo bya mukulu Major General Kasirye Gwanga. Major General Kasirye Gwanga bye tusobola okufunza nti yazaalibwa nga 1 January 1952. Weewaawo afiiridde ku lunaku lw'abazira nga 9 June 2022 n'aweereza mu magye n'atuuka ku madaala amakulu ge bayita ag'aba senior military officers mu ggye lya UPDF. Mu kusooka emabega eyo yawambibwako bwe bayita ba prisoners of war mu lutalo olwaliwo wakati wa Uganda ne Tanzania era n'asibwa ennaku 897 era n'oluvannyuma ebyo bwe byaggwa ate ne yeeyongerayo. Yawabulako president ku nsonga za Buganda. President aliko kati ku nsonga za Buganda era yali asibwamu ekitiibwa naddala abadde asibwamu nnyo ekitiibwa ku nsonga ezimu ezikwatagana n'ebyobutonde ebyo abadde abirwanako nnyo newankubadde nga olutalo terubadde lwangu. Kakati yazaalibwa mu district y'e Mubende, kitaawe yali muyizzi ate nga mulimi. Era Kasirye Gwanga bino byombi n'abigoberera era abadde abisaamu nnyo ekitiibwa n'obukugu obw'enjawulo.
yasomerako mu Katakala Primary School n'oluvannyuma n'agenda Kibuli Secondary School yasomera ebya senior kutuuka ku yokuna n'oluvannyuma bwe yamala senior yokuna olunayingira amagye ga Uganda mu biseera bya Idi Amin mu myaka gya 1972 ejje nga liyitibwa Uganda Army. Otyo kakati bw'avaawo oluvannyuma lw'okutendekebwa n'atwalibwa mu Arua eyo mu West Nile era ng'agenda yo nga bano be bayita ba map reader abasomi ba map. Kakati mapu n'akola omulimu n'obukugu obw'enjawulo era n'oluvannyuma n'aweereza mu kifo kino okutuusa mu 1977. Kati mu 78 olwo n'alinnyisibwa eddaala n'atwalibwa okuba artillery officer. Abakola artillery be bana bakola mu by'okulwanyisa ebimu nga bino ebikuba emizinga n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Artillery mukasusi wa mizinga waliwo ebyokulwanyisa nga bye bayita RPG ezo bwe zityo. Kakati n'agenda mu kifo ekyo oluvannyuma mu mwaka ogwo gwaddako kati n'alyoka atwalibwa ku ddaala erya staff sergeant. Kati mu 1978 Kasirye Gwanga ono eggye lya Tanzania eryayitibwanga Tanzania People's Defence Force ne lirumba Uganda. Bwe lyalumba Uganda mwapuli ne balyoka bawamba Kampala mu Aprili wa 1979. Kakati oluvannyuma ne bamamulako government ya Amin. Kati Kasirye Gwanga y'omu ku bajaasi abaali mu ggye lya Amin nga bwe tugambye. Y'omu ku baawanika emikono bye bagamba nti muwanike emikono, ne bawanika emikono ne babatwala. Olwo n'atwalibwa nga musibe n'atwalibwa ettanga mu Tanzania. Era balina n'abasibe ennamba ze babawa. Kati ye baali bamuwadde 734 nga prison of war namba eyo. Kati mu Juni wa 1998 Godfrey Binayisa yali president n'ateeseganya ne Tanzania bate abasibe ba Uganda baali bakwatiddwa olw'ebyobufuzi n'ebirala. Kakati baali batwaliddwa mu kkomera bwe baateebwa ne baleetebwa mu kkomera ly'e Maruku Embaale n'oluvannyuma ne batwalibwa mu kkomera ly'Ekirinnya mu district y'Ejjinja. Kati nga 7 October 1981 Kasirye Gwanga y'omu ku baasookera ddala okuteebwa mu kibinja ekyasooka. Emyezi 3 nga giyiseewo ejje eri abajambula abaayitibwanga ba Uganda Freedom Army bano baali bakulemberwa Ndulu Takome Kayiira kati omugenzi ne balumba enkambi y'amagye eyali Emmengo mu lubiri awo. Abantu abamu ekyo tebakimanyi nti olubiri olwo lwali mukone ku nkambi. Yes. Kakati era government mu kiseera ekyo yali ekulemberwa Milton Obote n'ekibiina kye kya Uganda People's Congress ne bateebereza nti kyandibanga mu bantu abalumbye olubiri luno mwateekwa okubanga mwabaddemu abamu ku baateebwa abaaliko abajaasi ba Amin nga Kasirye Gwanga mwali. Kakati ne bamuteeka ku kye bayita wanted list olukalala lw'abo abanoonyezebwa yeetaagibwa w'omulabiddeko wonna yeetaagibwa. Kasirye Gwanga ne yeekweka. Muganda we Lieutenant James Kasirye yali muvuzi wa nnyonyi z'ekinnamagye ng'ali Nakasongola Military Air Base. Eyo yenkambi y'amagye ye Nakasongola bw'obeera eri ewaffe bagiyite yeekanyonyi. Yoyo gwayogerako yamuwaliriza okwegatta ku lutalo. Kakati muganda we ye ne bamukwata. Bwe bamukwata ne bamutulugunya bwe kigambibwa kubanga yalemererwa tiyababuulira Kasirye Gwanga we yali yeekwese era n'oluvannyuma ne bamutta mu kutulugunyizibwa okwo ku mulembe gw'Obote. Kakati olw'okwesasuza Kasirye Gwanga bw'ategeera nti muganda we bamusse n'agenda ayingira mu ggye ly'abajambula ba Uganda aba UFA. Fedem yali ndala kati eno ye yakayiira yennyini. Kakati n'ayingira mu bajaasi bano aba UFA Freedom Army Uganda Freedom Army. Yes. Abayeekera abo. Kakati mu biseera ebyo nti baali balinga 605 abayeekera abo abakayiira. Kakati ekibinja kino kyakoleranga nnyo mu ssaza ly'e Mawokota ne mu bitundu by'e Mubende ye Buweekula n'ebitundu ebirala ebya Buganda. Kati mu 1985 Kasirye Gwanga n'ava mu bayeekera bano aba Uganda Freedom Army n'agenda ne yeegatta ku Yoweri Museveni n'eggye erya National Resistance Army. Kati ejje lino lye lyawamba Kampala Mundu n'eseka nga bwe nkugambye ebyatirare yali abitegeera nnyo era olumu nga oluusi oyogera naye kasuka emizinga n'ebikompola ebinene mwalingamu ze baayitanga nti tanka rocket propelled grenades zezo RPG kakati nezo ne mota bagamba nti Kasirye Gwanga ye yawamba Kampala ne tiimu ye nga bakuba Summit View
yasinziranga Mengo primary school or rather secondary school mu Kisaawe we yasinziranga okasuka ebizinga ebyali bikuba Summit View eri waneeno kasozi enaggulu we walinga emizinga gy'Obote era Obote yali yafuna abagwira abakorea bebali bamuyambako okulwana kati Bakasirye Gwanga ne team yebe yali nabo bebasinga okuba emizinga era kasaba amala okuba Summit View ekintu ne bakiwamba kale tugende maaso bagamba nti yali adumira kye bayitanga 120mm artillery unit ebyo bya kijasi era bya kijasi nga boga kati wakati wa 1986 ne 2025 Kasirye Gwanga nawerezaako mu bifo ebyenjawulo nga bwe twayogedde gye twatandikidde yaliko ssentebe w'olukiiko olukulembera district y'e Mubende ye yatiikirira ennyo nga gavana era nga abantu bamuyita gavana kyova olaba naye yaddako naye n'aliko kati naye agamba naye gavana Francis Kibuuka era toyinza kumwogerako n'olekayo kya gavana kakati yakolako mu kifo ekya director of stores ng'akulira ebya stores ekijasi eza UPDF era nga 3 January 2025 yawumuzibwa mu jeri ya UPDF ng'ali ku ddala lya brigadier ego muludi ogwaso kagenderere ng'ali ku ddala lya brigadier n'awumuzibwa nga 3 mu 2025 January kakati waayitawo emyezi 3 ate n'addayo mu magye era n'asaba okuddamu okuzzibwa mu magye omuduumizi w'amagye omukulu President Yoweri Museveni General n'amukkiriza naye n'amugamba nti agenda ku contract ya myaka 5 era Kasirye Gwanga mu Maachi w'omwaka 2018 n'asumusibwa eddaala n'atuusibwa ku ddaala lya brigadier n'asumusibwa okuva ku ddaala lya brigadier n'atuuka ku ddaala lya major general era muno mwalimu abajaasi 1384 abasajja n'abakazi abaasumusibwa amadaala era n'oluvannyuma lw'ekyo mu butongole n'awumuzibwa okuva mu jeri ya UPDF. Kasirye Gwanga eyo yembeera gy'abaddemu ekirala mpozi ekiyinza okusembayo nti abadde musajja nga oli oyinza okugamba nti naye Kasirye Gwanga yalina omukyala ye nga musajja mufumbo mbadde nzijukira omu ku batabani be naye w'amagye tubadde nga tutera okutambula naye mu ngendo zino zetutambula eza kodi kakati nga Kasirye Gwanga mulimi ataalima ebivaamu ensimbi ng'alina efaamu 2 emu mu district y'e Mubende endala eri mu district y'e Mukono kakati n'olwekyo emu kuzo yali agitumye erinnya Camp David tulijjukirira nnyo kuba omu ku bapulezidenti ba America kale nga sinnabakuvaako oyogedde ku mutabani w'omugenzi kati yali ayogera ki ku muzeeyi nga bwe munyumya ye muzeeyi amwogera kati kuba abantu ekifaananyi twebuuza nti naye omusajja yeewaka we nga bamulaba batya kati at least gwe abadde atambulako n'abeeka bo muzeeyi badde bamwogerako bagamba nti muzeeyi omu twali tumubuuza nga tutambula mu baasi in fact twali tugenda Zanzibar twali tumubuuza n'atugamba nti muzeeyi mukambwe natuuka n'alagira n'agamba kati gwe okola ki wano gwe okola kino bwe kiti kwegamba badde bamwogerako ng'omuzeeyi mu luzungu gwe bagamba ali strict nti ayina ebiragiro bye muteekwa okubi era nga bamwogerako ng'omuzadde nti ebintu bingi abadde abitunulira n'agamba nti kati mmwe mujja okuva wano mu nvumise eyo mu bantu nga bagamba nti gundi ye yakuza omwana ono afaanana bw'ati kati bw'oyogedde ekyo olina ekintu kyondeetedde oyina ekintu kyondeetedde wano kyenjagadde okujjayo waliwo ezimu ku quotes zebayita quotes ebigambo omuntu byali ayogedde ne bagamba nti gundi yayogera ebigambo bino ne babimujjukirirako nga bwe yabyogera waliwo omusajja omu yawandiika ekitabo 100 quotes of Nelson Mandela nga bajjukira yali president wa South Africa omuddugavu eyasooka naye kati Kasirye Gwanga kankugireyo quote emu eyafulumira mu lupapula lwa Daily Monitor mu October nga 27 2019 bwe yali ayogera October 27 2019 bwe yali ayogera yakozesa ebigambo bya luzungu n'agamba I do not stay with my grandchildren because most of them are not in the country. Besides, I'm not ready for any noise. Children are quite disturbing. Kakati n'agamba nti kubivunula naye ngome nene weri entono tevugaddamu ebigambo yagamba nti nze
sibeera na bazzukulu bange kubanga abasinga obungi tebalina mu ggwanga nti naye ng'ogyeko ekyo nze saagala nakubeera n'abaana mwetegefu kukubirwa kerere abaana bawoggana okukamala nti n'okutaataganya bataataganya kakati so engeri eyo efaanana bw'etyo ye Kasirye Gwanga. Kale tugenda kuwummulamu katono kyawuliriza Lutindo ku Luboggola Simba mu studios Prosi Kyesowe ndi okugikwanjulira ate era ndi n'omukulu Kisule Waguma nga bw'omuwulidde bw'atwanjulidde obulamu bw'omugenzi kati Meja General Kasirye Gwanga ate era n'omu ku bakuŋŋaanya b'amawulire wano ku Radio Simba omukulu Dick Nvule. Bwe tukomawo tugenda kutunuulira biki bye tuyigira ku bulamu bwa Meja General Kasirye Gwanga era kiki ky'oyinza okumwenyumirizaamu oba okumwekokkolako. Okyawuliriza 97 Kasirisa 3 FMF Radio Simba empologoma y'eddembe program Lutindo Prosi Kyeswanze ndi okugikwanjulira tutunuulidde obulamu bw'omugenzi kati Meja General Kasirye Gwanga. Bingi bye tumuwuliddeko era abalabye ku bulamu bwe naddala mu kiseera kino ng'akola emirimu gye mu magye babukunnyonnyodde babulabye ate era ne bakuviira ddala gye butandikira okusinziira ebyafaayo bwe bizze nga bimutuwa. Naye kati twagala okutunuulira obulamu bwe nga bwe bubadde musajja abadde atambuza atya obulamu bwe buli omu amulinako ekifaananyi kikye amuwulira obuwuliza agamba nti oyo n'akusanga obubwo buba bukomye. Eriyo abamuli okumpi abagaa nti musajja mulungi ddala naye ekyomukisa nti n'abamu bendi nabo wano babadde balina omukisa oluusi ogumusembererako ne bamulaba. Mukulu Dick Nvule baddengako ne Meja General Kasirye Gwanga. Yes. Oli bw'ava eri n'agamba nti omusajja omuzibu nnyo bw'owulira nti akutte ekkubo lino gw'oyita muliri oyinza kuba n'okulota abadde atiika ekyokusooka ebigambo byayogera nga bitiika waliwo bwe yasaba omukulembeze w'eggwanga okuwummula ne tumukubira wano essimu n'aŋŋamba naye lwaki temundeeka n'agamba kale jangu eka ewange ne ntuula kabooda paka Makindye mu maka ge naye ngenda okutuuka mu maka ge ne nsangayo omusirikale. Otambulako akaseera okutuuka paka ku nnyumba naye ng'alinga ali mu kibira nnyumba ng'eri awo nnene n'emiti mingi nnyo abadde ayagala nnyo emiti. Bwe ntuukawo omusirikale n'aŋŋamba omukulu agambye ategedde nti gy'oli naye aŋŋambye nkuwa akatebe ne ntuulako awo ne ntuula ne nninda dakiika 3 ssaawa nnamba ssaawa 2 ne nzirayo ne ŋŋamba omusirikale n'aŋŋamba munnaye nze oli mutya yaŋŋambye nti ajja kujja naye simanyi ddi bw'anajja. Ziba ziwera ssaawa 7 kitundu zigenda 8 n'ennyula ne ŋŋamba nti ndowooza omusajja ono kamuviire. Mandika booda nkomawo n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti mbadde njagala otegeera obulamu bw'omujaasi bwe kitegeeza nti oyinza okulowooza nti oli w'amawulire buli bw'onayagalira ng'amawulire ng'ogafuna naye njagadde nkulage nti si buli bw'oyagala amawulire ogafuna naye bw'omala okutuuka ku ofiisi mbuulira nja kuddamu. Bwe natuuka ku ofiisi ne mukubira era nampa bulungi interview neŋŋamba kati nde first place lwaki yampise okujja eno yonna yonna naŋŋane njagadde bwagazi omanye obulamu bw'omujaasi kyekitegeeza so yoyo omuntu nti abadde tali predictable bulungi. Ebigambo bye byali nti nina kye mbadde njagala oyige. Yes. Wayiga. Nayiga kyenayiga nti ekyokusooka abadde ayagala nnyo emiti kubanga ndowooza n'aba emiti mingi mu luggya nalinga atudde mu kibira obuntu nti obunyenyenkule bukaaba obusiri bukulumaaluma. Ntegeeza mu kino ekyoga nti kyoyagala tosobola kifunirawo kyagalidde. Yes nakiyiga nti although namulabanga omuntu respecting abantu in the first place neŋŋamba gwe waŋŋambye okujja ate ntuuse eno ontuuzizza ate kati ndizuno nzirayo ŋŋamba nti nja kuwa information gy'oyagala ng'omaze okutuuka nendabanga omuntu omujoozi naye ye karakita ye olina mutegeera butegeezi Kasirye Gwanga obadde olina mutegeera butegeezi nga si ye muntu gw'oteekako ebbamo ng'akukkakkanya. Mukulu Kisule Waguma oluvannyuma lw'ebigambo byonna bye twogedde bye tuwulidde era ne bye tulabye ku Meja General Kasirye Gwanga era n'alabika nga abadde omusajja atali mwangu nnyo oba omukambwe n'okusinziira ku mukulu Dick Nvule observation gy'atuwadde. Kati omuntu amuli okumpi gwe bw'ava eri n'agamba nti omusajja omulungi nnyo omusajja talina na ttabbu ng'omusemberedde kifaananyi kigwe ky'ofuna oba okkiriza ebigambo bye. Oyinza obutabikkiriza omanyi Kasirye Gwanga ffe tubadde tumutunuulira nze mutunuulira mu biti bibiri mutunuulira nga munnamawulire ate ne mutunuulira bwe mmaliriza ne mutunuulira nga omuntu omulala owa bulijjo bwe yali mutunuulidde ku muntu omulala owa bulijjo
abantu abalala nga bamuwulidde wano ku radio n'awalala kubanga nalinda byeko emirundi egimu wano nga oluusi programu ya Lutindo egenda mu maaso nga tiyabadde mu program tiyabadde wakubeera mu programu eyo naye nawulira ekintu nga kimukutteko n'ajja wali naga tinzize okubaako kyentangaaza ku nsonga eno well oluusi ne bamuwa omuzindalo olulala n'asanga nga obudde buyise n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati ku muntu w'amawulire Diki kyagambye nti omuntu atali predictable yafaanana atya ye muntu gwotosobola kuteebereza n'ogamba nti kati bw'ati ate n'ogenda n'osanga nga si bw'atyo kwegamba ye muntu abadde atambula nga byolaba ewuwe n'engeri gy'atambulamu ng'obiraba nga byakijasi byennyini okiraba mu ngeri eyo olulala nzijukira twali tugenda wali nga tugenda ku programu ya Simba wakati enaakulabye eyo ng'ayina emmotoka ye eri enjeru oba yali dabo kabini oba yali kyeyo kati ng'ayinamu emundu AK47 ng'eri awo twali tugenda n'agamba ate nzibo neepankirako nkukomya n'agikwata bwati omugamba kanviremu awo muzeeyi nja kubasangayo. There was one journalist that one. He came out at me telling me, oh, I'm using guns and guns. Those are the people who are really messing up the whole country, trying to frighten me. Oh, you have guns. Oh, you shoot people. He cannot even produce a body. So, abadde atiisa eri omuntu wa bulijjo, omuntu bw'omuwulira obuwulizi. Naye ate nga alina omukwano gwe munnange mu ngeri ye kubanga ng'ayinza okubeera wano n'agamba naye kakati mbadde njagala mbatwaleko mugende abadde ayagala nnyo ekintu kye bayita obutunda. Ng'ayogera nnyo n'agamba obutunda obwo okulima obutunda era olumu yali mu programu ya Simba wakati awe n'akulabye ku New Life Bar n'agamba nti mwe temumanyi kye bayita katunda ate kayite kannabeera katunzi nga tekannabeera katunzi nnyo n'okutuuka kakati mu mbeera eno efaanana bw'etyo naye ndowooza kyetuyinza okumuyigirako nti y'omu ku basajja ababadde baagala ebyokulima nga tetunagenda kukuyiga olina ky'omwenyumirizaamu oba ky'omwekokkolako? Kyemwenyumirizaamu kiri kimu mu biri bye nasookeddeko eri emabega nti omanye ennaku zino abantu waliwo omukyalo omu bamuyita Ellen White yawandiika ekitabo kye n'agamba nti ensi yeetaaga omuntu atayinza kugulibwa oba okutundibwa mu kiseera kino gwototeekako muwendo noga nti oyo bw'omuwa ebbiri ng'akyuse n'afaanana bw'ati ebyo nabyo gyebiri tobiraba mu Uganda ey'ebiro bino onaga nti awo ogamba nti awo wojja n'omunyu akalulu akabadde kagwene enkyankasuule kati eriyo abantu nga levo yaabwe obulamu bwabwe bwatuuka ng'omuwendo gwabwe gwa kitole kya sabbuuni ng'olukimuwa bwoti oba omumaze n'akalulu n'akakuwa ate afaayo nnyo okulaba nga akatiikinze bulungi eriiso lyo gy'oli lireme kulingiza mu kabokisi nga teyakatiikinze bulungi nga kako kubanga abantu abamu balowooza bwe batyo yes kaakati so kyembadde mwogera kyemwenyumirizaako nti y'omu ku bantu abatono aboogera kyawulira nga kyekyo obadde owulira stories zonna kyebayita obutekkiriranya naga nti nze kino kyenjagala oba abantu baagala kino ekintu bwe kiti zijukira olumu interview emu gye nalaba ku TV ng'agamba nti mwe baofiisa ba gavumenti muli eyo naye bamu muli corrupt naye ng'ate naye mu gavumenti y'emu mwaweereza abantu si bangi kankubulire abasobola okwogera amazima ate era abantu si bangi abasobola okubaako ekyokulabirako oba ekyokuyigirako newankubadde nga kirumya kitya obulamu bw'oyo akiyiga. Mukulu Dick Nvule olina ky'osobola okwenyumiririza mu Meja General Kasirye Gwanga oba okumwekokkolako? Ng'oggyeko Dr. Besigye ndowooza Kasirye Gwanga y'omu kuba ogera ne President Museveni bamubuulira amazima nga bwe galina okuba y'omu ku bantu abatono anti ekyenjawulo oli yafiirayo ddala amwataakinga nga opponent naye ono amwataakinga nga alayiwe abadde na muwabuzi we ku byamaje mu Buganda naye era nga yamugamba ssebo tuluddewo kyekiseera tusibemu ebyaffe tugende tuwummule. Yes, so batono nnyo banamaja bayinza okubeera bwe kale kyo kyenyumiriza Dick nkyenyumirizaamu nti nawe yendowoozayo nze si yinza okuba si yendowooza yange naye nyumirwa nnyo abantu abagamba ku munene bagamba nti bwadde ne ligambibwako nnyene lyo
oli alesa olugero oluseseza kale nga tunaatera okutuuka ku nkomerero ya programu yaffe tuzingeko nga tutunuulira biki bye tuyigira ku bulamu bwa Major General Kasirye Gwanga. Well, tuyiga okuba abakozi n'okwagala eggwanga lyaffe. Ate mu bigambo byonzijukiza kimu sina byadda nnyo alinawo ekintu kye bali bambuuza n'agamba I'm not a patriotic. Siri mwoyo gwa ggwanga nga byo bye mwogera nsuubira oteekwa okuba kantu ako kajjukira. So mwami Kisule kaakamalirize bulungi. Yagamba nti yakozesa kiga yakikomya n'eri teyagamba nti patriotic. Yagamba nti I'm not a patriot. N'agamba nti ebyo byaba Museveni bw'atyo bwe yakyogera. N'agamba nti naye nze ggwanga lyange ndyagala. Yes. Kati maliriza ensonga yo kwetu. Ndoza kyetuyigira ku mukulu ono era kibadde na ggwanga nti ggwanga nze bwe nkitwala. Nation. Ayagadde nnyo eggwanga lye ekyokusooka. Ayagadde nnyo obutonde bw'ensi. Kyannaku nti afiiridde mu mwezi era abalwanira obutonde bw'ensi mwe bajjukirira olunaku olwo. Ye nga bye yayagala abituukiriza. Afiiridde mwezi mwe bajjukira obutonde bw'ensi tumujjukira ku bibira wano ng'ayigganya ababitema ab'embaawo ne ku lunaku lwennyini olw'abazira. Yes. So atuyigiriza okukola, atuyigiriza okwagala ensi yaffe n'okwagala obutonde bw'ensi kubanga eggwanga lino kwe liyimiridde. Bwe tunaatemawo emiti n'ebibira oba n'okwonoona entobazi eggwanga liyinza okufuna obuzibu. So tumuyigirako ebintu ebyo. Ku myaka 68 oli bwagamba nti has lived a full life. Owulira nga omuntu ddala ekiseera ekyabeera obulamu bwe abaddewo obulamu bwe bubaddewo ekiseera ekimala oba tumusubwa nti ekiseera kibadde kito. Era omwaka gumu oba ebiri emabega babadde tannafa yaweebwa akasiimo miliyoni zaalinga oba 6 n'agamba nti asanyuse nti azifunye although yasigala akukkuluma nti bw'abadde mu magye tafuiriddwako bulungi nga bwe kyandigwanidde. So oyinza okugamba nti afudde simmativu bulungi. Mukulu Kisule Waguma, biki bye tuyigira ku mugenzi Major General Kasirye Gwanga? Bye tuyigira ku Kasirye Gwanga ono mubaamu poza atuuka okuyitibwa omugenzi nga bamaze omuteekayo oba ne wano tuli batuufu. Gulungamya. Kakati bye tuyigira ku Kasirye Gwanga biyinza okuba nga biwerako naye ekimu ku birala bye mbadde mutunuulirako Kasirye Gwanga ng'ayagala nnyo ebintu by'obwakabaka bwa Buganda. Ng'ayagala nnyo ebintu by'obwakabaka bwa Buganda ebyo ng'abissaako nnyo omwoyo n'omutunuulira nga obulamu bwabo butambulizaawo. Kasirye Gwanga abadde ayagala nnyo ekintu ky'okulima okwengeri zonna. Ekyavudde awummula ng'agenda mu faamu ze eri n'agamba eno Camp David n'asimba emiti nga Dick bw'ayogedde n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nti ekirala muyigirako ekintu ekirala Kasirye Gwanga tabadde nnyo mu bantu aboogerwako nti yatigomya gundi n'amunyagako kino. Nti yatigomya wagundi n'amutwalako kino newankubadde ng'era wetufundiikirira kino nti omuntu nga bw'abeera omuntu kubanga omuntu tabanga malayika. Kasirye Gwanga oyo ayinza okuba nga alina abantu balinnye ku bugere ne balumizibwa. Ekyo kiyinza okuba nga tosobola kukijjawo nti talina gwe yalumya. Wayinza okuba nga waliyo abanyiize olina agamba nti omanyi mu bintu by'okufa bino olina owulira ng'agamba nti aliyose n'afa n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye n'ayogera nti aliyose n'afa era naye bujja kumala bukya ate naye afe. Kakati so naye ekyo tekitugaana kubaako bye tumuyigirako. Abadde mukozi abadde ayogera ensonga ye nga bw'agiwulira ate abadde musajja mumalirivu mu bigambo bye. Bw'ogamba nti waliwo abantu abayinza okuba nga abalinnye ku bugere ojjukira ono omuyimbi Catherine Kusaasira bwe yakuba emmotoka ye amasasi emipiira naye n'atugamba omukyalo ono atudde ebbanga ng'ajja akozesa bubi erinnya lyange nti lumu baamukwatako Catherine nga bamukutte. Kasirye Gwanga n'agamba nti no Catherine yagamba nti Kasirye yagamba nti Catherine yamuyita Hane ndi Hane ndi wano bankutte naye nze nali mbaddeko Hane we. Kati waliwo incident yabaddewo waliwo omukyala ayimba mulala buuliisigenda mu bintu byammwe ebyo naye wabaddewo incident nendaba nti we have a problem here nga batamidde nemanya bagenda mu kkubo bagenda kutta abantu n'alikoze eki omupiira gwa moto nze nentambula
naye ne bagenda awo budda bankubira nesibeera ku buntu bwamu obwo simanyi mitimbagano egyo kati nga nze culprit nedda I wasn't a culprit omukyala yayisiza obi mugundi emu balina gundi yabeeta baani basalebu yes kasiri yabyogera ebigambo ne mwami Kisule bimusobedde obadde olina ensonga gy'omaliriza ku bye tumuyigirako naye osobola okugamba oli bagamba nti has lived a full life gwe tombonyaabonya kutematema bigambo kuba manyi gwe jja bintemera n'okusinga bwe naali bitemetemye omuntu aba ategeeza ki era olowooza ddala obulamu bwabutuukirizanga bwe yandyagadde kusinziira mu bigambo bye bwazaabyogera ekisinga obukulu nti bwe tuba tutambula mu bulamu buno tewaliiwo abamanyiwe bunaakoma abantu batono nnyo era nalabako omusumba wange omu yekka eyalwala nga bamulongooseza ne bamusaamu ensigo endala e India naye bwe yali atuusizza okufa yayita muwala we n'agamba mumpitire gundi oyo yamala n'amugamba kino nekino n'amugamba nti nkubuulidde bino ngenze eri Katonda wange era n'afa mu ddakiika ezo ezaddako abantu si bangi abatuuka ku ddaala erifaanana bwe lityo kakati bwe tusoma ebyawandiikibwa bitulaga nti abantu okwonoona bwe kugenze nga kweyongera emyaka gy'obuwangaazi bw'abantu ne gikeerera ebyawandiikibwa mu bayibuli weebityo bwe byogera nze bwe ntunuulira ekyo ekifaanana bwe kityo ne ntunuulira nti abadde abulako emyaka 2 okuweza 7 nzikiriza nti he has lived a full life. Siibula abatuwuliriza njagala kubasiibula abaganda abatusooka bagamba nti omuzira waafiira tewaba nsiitaano nga bategeeza ki Kasirye Gwanga yali badafiira mu kubwatuka kwa RPG n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye engeri gyafuddemu ebadde ng'ey'okuwummula bwe kutyo naye mu byonna tusiima ebirungi byakoze waliwo ne bingi ebimusobyeko ng'era omuntu omulala yenna bw'abeera naye ebyokuyiga ebitusobola okumuyigirako ebyo tubimuyigireko mbaagaliza akaseera akalungi. Mukulu Dick Nvulesibula kubatuuliriza abatuuliriza mubadde bawuliriza balungi naye mukimanyi nti bajjeno ba Museveni abasinga bafa tewaliiwo nsiitaano anti era omuzira waafiira bakitugambye alonda Nyakairima Kazini Nono bafa silently mpolampola bwe batyo abatuuliriza tunaddamu omulundi omulala bwetyo program bwetambudde olunaku olwaleero mbaagaliza okusula obulungi mwebale kuwuliriza nteekateeka yabadde endala naye bulijjo embeera gyekutwala naawe ndowooza gy'ogenda kale olunaku bwe tutambudde bwe tutyo tubaagaliza okubeera obulungi olwo lwe lubadde olutindo